abasibe balwadde wadde omwogezi w'amakomera akituulidde agaanye okukyogera nti abasibe balwadde. Naye nze nga shadow minister nafunye abampadde amawulire mu ngeri ey'ekyama naye nga yeesigika nti nno okuva ewiiki nga 2 kati n'omusobyo aba National Water basalako amazzi ku kkomera ly'e Luzira ekivuddeko abasibe okulwala endwadde nnyingi nga mwe muli n'ekiddukano ky'omusaayi olw'obujama bwe balimu. Ne bw'ogenda obugenzi wali mu ddwaliro ly'e Luzira n'oyingirako ku toiletisi zaawo osobola okutegeera kye ŋŋamba. Gavumenti eno yeeteeka kusiba abasibe abangi nga n'abasinga basibirwa bwereere bambi, abalala nga basibirwa obusangosango, abalala nga bali ku limandi naye nga bamazeeko myaka na myaka tebakyatwalibwa na mu kooti. Bagamba mbu bamukuba ekibaluwa alinda high court lw'erituula, abantu ne bamala eyo mu kkomera emyaka 5 balya kimu ate nga n'emmere gye balya nayo yennyini n'omuntu alina akabizi ke ng'akaagala asobola obutakawa kawunga kali ke bawa abantu baffe e Luzira. Bwe batwala enku bajja eyo mu byalo balaba batema miti mibisi ne batikka ejo mbu batwalidde abasibe enku bafumbe. Kwegamba ekiri eri mu kkomera nnaku njereere, abasibe abagagga bo beefumbira batuula wali ne balya emmere, oba abasibe bano abakungu abo bwe batwala nga baziza ate agasanga mwattu ate be bali ku gasanga agannagomola ne batuuka nakwefumbira. Ne mu bajeti yaffe gye twakoze omwaka guno temuliimu wadde 10 ekyogulira abasibe ebyokwebikka. Kakati gavumenti bwebanga terina ssente za kuyimirizaawo makomera, kati esaana ate erekeraawo okubanga eyagala ennyo okusiba abantu. Tugamba bwe tuti gavumenti esaana erowooze ekyokuteekawo embonereza y'abantu empya. Twagenda eyo e Mozambique okukoppa ne tusanga nga yo gavumenti bwekwata olumala okuvunaana n'ekusalira ekibonerezo ng'ekukwasa omusuubuzi oba alina kampuni y'abazimbi oba y'abakozi ba nguudo oba alina faamu nga bakutwala eyo ng'okolera eyo mu bantu abali private. Abamu babatikka ne ku nnyonyi ne babatwala ne mawanga g'ebweru ne bapakasa ate n'omusibe ne bamuwaayo ne kasente nga nnyuka. Ekirala tusaba abalamuzi bagende nnyo ku bibonerezo eby'okutanza omuntu. Nakyo kiruma ku busangosango ng'oggyeko ogw'obutemu, okukwata abakazi n'okusobya ku bwana obuto, obubbi obw'okukuba obwa kkondo. Naye gino emisango emirala lala gino emisamusamu abantu babaweesa engassi nti gukusinze sasula emitwalo 10 n'ebintu nga community service biterebwemu nnyo amaanyi kuba kati ebiriwo babikola mu ngeri ya lusaagiriro teri serious. Emisango emirala egisibya Bannayuganda tegikyasaana na kubeerawo. Wano kano kakooti ka KCCA kekajjuza Luzira naye abantu babakwatira obusango obutaliimu nti ngusanze otembeeya, simanyi kulabya oyita emmotoka, simanyi dereeva otikkidde wotateekwa kutikkira, ne babasiba e Luzira ne babonaabona beebo bemuwulira abali eyo abali kati abali abalwadde. Luzira ejjudde. Luzira erimu bwebwatuukira mu Maaci w'omwaka guno yaliyo abasibe 879 naye nga 15,167 bali ku limandi. Ekitegeeza nti ku basibe 879 15,167 basibiddwa bwereere kubanga amateeka gagamba nti omuntu taba na musango okuggyako nga gumaze omukolaki okumusinga. Kwaba abasibe 3,157 be bokka be baasalira. 117 bali awo babasalira gwa kufa, tebabatta ate bababonyaabonya. Ffe tugamba nti omuntu bw'omusalira ogw'okufa bw'otamuwanika kalabba mangu muyiyize ekirala. Abo be bantu be twalitadde ne ku nnyonyi bagende bapakase mu mawanga eyo amalala bakoleyo emirimu egy'amaanyi kubanga kati mumutadde awo ate be yatemulira omuntu ate bojjako ssente zaaliweredde bamulekwa ate okubeezaawo omutemu.
emirundi egisinga abantu tubasiba balala ate ne makomera eriyo balala. Musiba omuntu nga muvubuka nga musamizo oba nga sitakiririza mu Katonda, ogenda otuuka e Luzira amazeeyo emyaka 2 nga mukadde nga mulokole. N'olwekyo abantu bwe batyo basaana kulondoola. Kati oyo aba mulala bwe musanga ng'omuntu yakyuka nga mwasiba mulala ate ne musanga nga e Luzira eriyo mulala, oyo mumusonyiwa agende, kubanga n'okusonyiwa naye enkola ya buntu. Naye gwe Mwami Museveni oli pulezidenti ki ne tuyitanga ku Christmas, ku Independence, ku Pasika niwe tujjukirwa. Olaba ku Pasika olaba nabali bagamba nti balaba omutemu bamute Yesu bwe bamukomerera. Olaba nabo n'abo abakomerera Yesu bafunamu ku kisa ne bagamba naye ye balaba tumute. Gwe Mwami Museveni lwaki tosonyiwa ku basibe? Waliyo abantu ng'obalaba naddala abasibe abakyala eyo nabalaba we nali mukomera, n'obalaba nga bali eyo bamuleba baani bakadiyidde eyo tebakyalina n'amaanyi wadde agagoba embaata. Kati osiba waki oyo musonyi wagende eka ebirala omuleke ne Katonda we. Owulidde? Naye okujjuza ekkomera abantu ne bajjula mu makomera ne babeera eyo ne bavundira eyo. Abakola Luzira gwe tusibamu abantu olwaleero yazimbibwa mu 1924, emyaka 10 egiyise. Abamuzimba abeerengamu abasibe 1923. Olwaleero bawerayo 1,000. N'olwekyo buli wali badde omusibe omu, buli kafo ke bakola okwebakamu omusibe omu, mwebakamu abasibe 4. Kyova olaba abantu bangi kati bava mu makomera nga bakyamye n'embiriizi, basula bayimiridde, babapanga bupanzi nga kutiya. Kakati nno olwaleero wakati mu kulaajanira gavumenti ebyo byonna, naye era mpandiikidde ne minisita ebbaluwa, kopi yaayo yino ng'egamba bweti nga 26 August 2024, the Commissioner General of Prisons, the Uganda Prison Services, PO Box 13/15 Parliamentary Avenue, PO Box 7182 Kampala, Uganda. Dear Sir, oversight visit to Luzira and the other prison facilities. I salute and commend you for your efforts in ensuring justice and offering collection services to our country. In exercise of my legislative role as the Shadow Minister for Internal Affairs, I'm writing to seek your clearance to enable me carry out oversight activities of Luzira and other prison facilities across the country. It is my belief that having clear appreciation of the collection system in the country will enable me to legislate effectively on the policy matters pertaining to your institution. I will be joined by some members of Parliament sitting on the Committee of Defence and Internal Affairs belonging to the opposition, technical staff, and a group of journalists. I look forward to your favorable consideration of this matter. For God and my country, yours, Bachireke Namboze Betty MP, Shadow Minister for Internal Affairs. Note, I intend to start this visit on Monday next week. Thank you.